Pastor Kayanja abaana balidde ebisiyaga bangi nze siruma mu kigambo ojja okozesa state machinery police intelligence abakumi be bakuwa n'otulugunya abaana bano n'obagulako emisango ne bayingira amakomera naye amaziga ge bakaaba ojja gakaaba ne famire yo bw'onoba tokyusizza era kituufu kiri nti byokoze byonna ku lunaku luli ojja bisasulira. Nsaba kimu Museveni aveeko. Kituffu omusumba wa Lubaga Miracle Center, Pastor Robert Kayanja ali ebisiyaga. Tukwanirizaako ku News Park Channel katubuzeeko ku Kagudde Charles, Jasila Suba, twagala okubuzaako ku Daniel Grace Mulumba, Kero Mary, Mark Henry, netubuzaako ku Smith Kosa Katongole Sikola Muwanguzi. Eno ye News Park Channel tuwerabira okunyiga ka notification bell tokayitako akadaako kanyigeeko bajja kutegeeza buli lwe tunaaba tutaddeyo amawulire gabeere nti tegakusubwa. Ate era kujjukiza nti bambi subscribinga ku YouTube channel yaffe eno ennamba egende mu maaso n'okuba nti nno ekula. Kituufu Pastor Robert Kayanja ali ebisiyaga. Mu mwaka gwa 2012 Lubaga Miracle Center ekulibwa Pastor Robert Kayanja, amawulire gasaasaana buli wamu ku mitimbagano, ku radios ez'enjawulo, ku TV ez'enjawulo, nga balaga nti omusumba ono Robert Kayanja yali alya ebisiyaga, era nga bategeeza nti waliwo abaana ab'obulenzi oba abavubuka be yali alya ebisiyaga. Mu mwaka ogwo obujulizi bwe bwabula ne bavaayo ne bakwata abasumba. Abasumba bano nno be baali baakuliramu ekyo eky'okugamba nti nno ddala obanga bakakasa nti Robert Kayanja yali alya ebisiyaga. Mu mwaka ogwo nga bwe nkugambye abasumba bakwatibwa kwe kwali Solomon Male, ono nno paka kati bw'aba akyaziddwa, era w'omubuuza ku basumba bali ebisiyaga erinnya lya Pastor Robert Kayanja limubeera kumpi nnyo wadde nga yasibibwa. Pastor Kayanja abaana balidde ebisiyaga bangi nze siruma mu kigambo ojja okozesa state machinery police intelligence abakumi be bakuwa n'otulugunya abaana bano n'obagulako emisango ne bayingira amakomera naye amaziga ge bakaaba ojja gakaaba ne famire yo bw'onoba tokyusizza era kituufu kiri nti byokoze byonna ku lunaku luli ojja bisasulira. Nsaba kimu Museveni aveeko. Omulala eyasibibwa ng'obujulizi bubuze yali Martin Sempa. Omulala yali Michael Chaze kwosa ne Robert Kayira, era nga bano baali babavunaana omusango gw'okuba nti no baasaasaanya amawulire ag'obulimba nga bagezaako okwonoona erinnya lya musumba munnaabwe, njogera ku musumba Robert Kayanja. Era kibadde kitutte ebbanga ng'ensonga zino zakkakana, naye yabadde Mande ya wiiki eno abavubuka abato abalala ne bajja nga bagamba nti nno omusumba Robert Kayanja yali yabalya ebisiyaga. Lwali lunaku lwa Mande, bano ne bagamba nti omusumba Robert Kayanja yali yabalya ebisiyaga. Era mu kugezaako okwekalakaasa batambula ne bajja ku Miracle Center e Lubaga. Bajja ku Miracle Center e Lubaga, naye bano abasirikale oba abakuuma ekkanisa eyo ne basobola okuba nti nno babalemesa. Mu video eyali recorded nawe nga bw'ogiraba owulira abantu bano nga bagezaako okulekana erinnya lya Robert Kayanja oba musumba Robert Kayanja ne ba junior pastors be nga bagamba nti bano babakozesa oba babalya ebisiyaga nga babasuubiza okubasasula ate ng'ekyo tebaakikola. Okitegeera abantu bano bakakasa nti Pastor Robert Kayanja yabalya ebisiyaga, okitegeera mu bitundu byabwe ebyekyama oba yabakozesa mu bitundu byabwe ebyekyama. We kyatuuka kuba nti n'abasasula n'agaana okubasasula, nga n'olwekyo okwekalakaasa kwabwe era alinganga atakulabawo mu bufunze, atavangayo kuba nti nno abeewakana
ate n'okusasula oba endagaano gye baali baakola nti ekyo bwe kinaaba kikoleddwa oba bw'anaaba nga abalidde ebisiyaga bajja kusasulibwa. Bano bagamba nti tebaasasulibwa. Kakati bano obawulira era nga bagamba nti lwaki babatiisatiisa n'emmundu ng'ate bwe baali babalya ebisiyaga tebaakozesa mmundu. Byetwogera bya bulimba. Byetwogera bya bulimba. Byetwogera bya bulimba. Byetwogera bya bulimba. Kitwagala twogere. Abo bakuma omusajja ali ebisiyaga yafula musumba abo balwalisa butiya gasi banafuna nnyo bano bafala balwalisa butiya gasi batukuba butiya gasi. Era bano bagamba nti baba yonoonera obulamu bwabwe ate nga balina mu kuvunda naye ate ssente ez'abasuubizibwa tebazibawa. Yensonga lwaki bajja ku kanisa ya Robert Kayanja Miracle Center babeere nga beekalakaasa. Era mu kaklipu kano balina erinnya lye boogera oba omuvubuka gwe boogerako gwe bagamba nti yali ayitibwa Ashraf, nga bagamba nti Ashraf ono naye yattibwa ku nsonga ze zimu. Naye agule n'okuba omutala nti nomwatta Ashirafu gwe agule ola nti nomwatta Ashirafu ne musirika mwana temugenda kututawe mutyo. Temugenda tutawe mutyo. Temugenda tutawe mutyo mwana. Temugenda tutawe mutyo nti mugenda kutta ngawe mwagala ssebo. Bagamba nti why should we go without getting paid yet we were used. Nti lwaki baba bagenda nga tebasasuddwa ate nga babakozesa. Mukitegeera mu kaklipu kano owulira abaana bano oba abavubuka bano nga baleekaana nga bagamba nti bagezaako okubatiisatiisa nti bajja kubatta olw'okuvaayo okuba nti nno bafuna obwenkanya. Era mu kaklipu kano omusajja omu anarratinga oba agezaako okunnyonnyola engeri Pastor Robert Kayanja lwe yalagira abeere nga akwatibwa olw'ensonga nti nno yali agezaako okuba nti asaba ssente ze oba demandinga babeere nga bamuwa ssente ze. Naye bo bagamba nti musumba bwe yali abalya ebisiyaga yagamba nti nno ajja kubasasula oba endagaano yali nti bajja kubasasula. Pastor Kayanja alya ebisiyaga? Kye kibuuzo era kye twagala okuba nga twogerako olunaku olwaleero. Pastor Kayanja tavangayo mu butongole kuba nti nayogera ku nsonga eno oba abirya oba tabirya. Ne tulabyeko abasumba abalala nga bavaayo ne babeera nga bamusongamu olugalo nti muli wa bisiyaga. Naye Pastor Kayanja ayina mukyala we era juzi awo babadde baakamala okujaguza emyaka 3 mu bufumbo, 30 years mu bufumbo. Ekifaananyi ekyo nga wookiraba yeyo famire ye ayina n'abaana nga bw'obalaba abo baana ba Pastor Robert Kayanja. Mukyala we yoyo mukwano nga bw'omulaba. Kakati wano we twebuuliza, Pastor Kayanja ali ebisiyaga? Myaka 3 ali mu bufumbo n'omwagalwa we. Bwe kiba nga kituufu nti no Pastor Kayanja oba Robert Kayanja ali ebisiyaga, then mukyala we aba akuuma n'ebyama. Abakyala abasinga tetutera kukuuma byama. Bw'aba nga kituufu ono ali ebisiyaga nga we byogerebwa, mukyala we tuba tulina okumuwa credit olw'okusirikira ekyama. Kati waliwo ayinza okugamba nti okusirikira ekyama kirungi oba kibi. Waliwo we kikola ate waliwo we kitakolera. Bwe kiba nti nno muli wa bisiyaga, then mukyala we munnanga aba mukuumi wa kyama era aba amanyi ekyamuleeta mu maka. Okitegeera. Ate era n'ekirala, Pastor Robert Kayanja bw'abanga muli wa bisiyaga naye nga n'amaka ge akyagakuumye, nawe tumuwa credit. Naye ate ku ludda eri, musumba Robert Kayanja tavangayo kwogera ku nsonga eno. Okusirika kwe kuyinza kubanga kutegeeza nti ddala kituufu abirya, yasalawo busazi kusirika oba amanyi ekigenda mu maaso. Tumanyi nti nno abalokola abasinga balina enjawukana zaabwe. Abasumba abasinga osanga ekkanisa gundi nga tekwatagana na kkanisa gundi, eno nga tekwatagana na kkanisa bweti. Okitegedde tegali nga makanisa malala nti omukatuliki ajja genda asabire obanga waliwo ekkanisa ez'abakatuliki 2 mu mukono agenda asabire eyo, ba asabire leero mu y'emukono naye nga zonna z'abakatuliki ate n'olulala agende mu eri. Naye bw'ojja mu balokole ojja kwesanga nti nno ono bw'aba asabidde wano batasobola kugenda walala, kwegamba balinamu okuba nti no tebakwatagana. Kiyinzika okubanga waliwo abasumba abasindika abavubuka bano
babeere nga basibako musumba Robert Kayanja okulya ebisiyaga? Ekyo nno kibuuzo tuli mu kubyebuuza mukwano. Kiyinzika okubanga waliwo abasumba abali emabega wa kino nga baagala okwonoona erinnya lya musumba Robert Kayanja. Naye nga tukyali ku nsonga y'emu, Bad Black avuddeyo ku nsonga zino eza Miracle Center n'agamba nti ye mu mwaka gwa 2016 yagenda ku kkanisa ya Lubaga Miracle Center ng'ayagala kulaba musumba Robert Kayanja, wabula bwe yatuukayo ne bamugaana okuba nti alaba omusumba. Kati wano waagambye nti akyogamba omusumba Robert Kayanja alaba bavubuka bokka oba alaba basajja bokka. Naye ye era takkaanyiza na bino ebiyitiŋŋana nti musumba Robert Kayanja ali ebisiyaga, wabula agambye nti wandibanga waliwo omuntu ali emabega w'ekyo. Nga w'omulaba yeeyo posti ye ku nsonga eno eya musumba Robert Kayanja, ensonga eno abavubuka gye bagamba nti nno yavaayo n'abanga abalya ebisiyaga. Eyo nno nga tuvuddeyo mukwano, katugendeko mu kibiina kya National Unity Platform. Amawulire si malungi bambi. Ababaka okuli Alan Ssewanyana kwosa Muhammad Ssegirinya bakomyewo oba baleeteddwa mu kooti olunaku olwaleero, wabula nga wolaba ebifaananyi ebyo bambi babadde bawenyera, oba era wobadde obalaba nga obalabira ddala nti tebali mu mbeera nnungi. Katwongere okubasabira babeere nga baterera. Naye ate amawulire agasingira ddala okuba nti nno mabi, bano balabiseeko mu kooti ate bazzeemu ne babeera nga babasindika kwalimanda mu kkomera Kigo, era nga bano basindikiddwa okutuusa ennaku z'omwezi nga 13 omwezi ogujja. Okitegeera baleeteddwa nga tebali mu mbeera nnungi, naye ate tebateereddwa, baddiziddwayo mu kkomera, era ng'ekkomera lye baba batuttemu lya Kigo. Ebyo nno nga bikyali awo, babayongeddeko n'emisango emirala, era nga misango emirala egibaguddwako kwe kuli ogw'obutemu. Bwe bityo bwe biri mukwano, katukwagalize ekiro ekirungi, beera bulungi, weeraba teweerabira okunyiga ka notification bell, akadde ako kakuyambako okuba nti nno otegeera buli mawulire ge tuba tutaddeyo bakuwa notification mukwano. Subscribinga mukwano, enamba egende mu maaso nga ekula. Tukwagala nnyo mukwano, Mukama abeere nga akutuweera omukisa.